Somanya kapati lijeyo hapo. Ubabo ni watula muvuvu. Dr. Jose Chameleone akoze komenti ku luyimba lwa Alien Skin kapati side eno byengenda okubeera nga nkutuusako ko ekibadde wali ku stage muganda wange vibe zibadde waggulu nnyo nga bw'okiwulira bannange akoze komenti yakakasizza n'agamba nti ye nga yatuuse munnange ate mu kuyimba tomuleetera munnange ate side ate nti nno kapati oh my god side eno Chameleone bana yeetagwayo naye nno ngenda kubeera nga mbikuzanyiramuko oba nga nkuzanyiramu munnange ate akatambi ako Shiba Kalungi avuddeyoko wali n'omwana we wali bannange beekoze wali ebintu baby wali ngenda kubeera nga mbikulagako ko mu maaso awo kakasa video ogilikinga kossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba pampita Geminati sinza ku Geminati Yugi mu byonna kansooke munnange nkutegeeze nti nno Chameleone avuddeyoko wali agambye n'agamba nti nno ye w'omulabira awo munnange ava Kenya ate w'abeera e Kenya nti nno abeera mubi nnyo nga bw'okiwulira munnange asooka n'abakuba munnange ate omuziki ne badda ne mukati ne beewogomako naye nno agambye nti nno nga ye yatuuse munnange ate mu kye bayita munnange ate okuyimba wali ng'akutte microphone nti nno tomunyumiza munnange ate nti kapati esayidi eyo bannange ekibadde wali ku stage byonna gye biggweredde muganda wange ku katambi kano akabadde kafuuse ensonga ku mukutu ogwa TikTok binjagala okubeera nga nkulagako ko ate mu dakiika ntono nnyo nkomewoko ne Shiba Kalungi somanya kapati lijeyo hapo. Ubabo ni watula muvuvu. Wona byano mbadde mva Kenya. Era kyobala bakyali bangekere naye mbaagalanya story. Naye kye nalese nkoze bali enkoko ekikola baana ate bembeera sayidi erimba mukambwe nnyo okusinga wano naki twende byebyo nno munnange era nga bw'olabyawo mu katambi ako kabadde koogeza abamu obwamawali jjukira nti n'ebitredinga tuba twatuuse nabyo dda ne tubeera nga tubikulagako munnange okulaba ki ekigenda mu maaso ku muyimbi wo bwe nti leero bwe nkyekinzeko ku Dr. Jose Chameleone kankwongereyo ku wali Shiba Kalungi n'omwana we Amil akuze nno era nga leero gabadde mazaalibwa omu ku famire ye omuwala oyo nga bw'omulengera gabadde mazaalibwa ge era avuddeyo ku wali n'awanika akatambi kano ku mukutu gwa TikTok okubeera nga amwagaliza munnange ati amazaalibwa amalungi naye ku sayidi y'emu mubaddemuko n'omwana we Amil wali nkugambye babadde wali munnange ate waka nga bali mu goyingamuko crazy bannange yonna gye biggweredde actually ndabyekoko ne ku peeti engeri gye badde egoyingamuko crazy ne Amil oh my god yonna gye biggweredde actually kansuke mbikulagekoko wanzikiza wammalamu international love wagisigamu bawe bewasanga mu badduka yampa Mungu yakuwa anti mabedi tere mbagambe era bagambe nti oli somebody bakuba obatte oli wasa oli somebody wanji teka yo somebody kikuba kitte byebyo nno munnange era nga bw'olabye nkugambye babadde wali ku luyimba munnange luno olwa somebody nga bali lunyumirwa munnange nga bw'olabye embeera nga bw'ebadde munnange ate mu katambi esayidi eyo naye nno bwenti munnange ate bwenkoze kakasa nti nno osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso awo n'ebirala